kubala wano gusawe ekuse okuba kyekuwera aniterera abudde buno buli omu mu ttiimu ye bw'oba wasiga bubi ensigo chairman ayogera ey'okupapaasi era wano twayawudde abasajja mu baana kyekyo ate mbwa twazigobye okitegedde dijja kendeezaako mukwano dijja kendeezaako katini bajje mu kebo yawali jabo mujja kebo ate tomulaba ng'ali ku mmeeza y'abawanguzi winning team nagamba abantu nti beera n'emikwano esatu obeena nagikuyamba tegera nti nze biri byolaba wali ebimuli sigamba nti njagamba nti mukyala wange yaweereza naye waliwo ekirala ekikola kikiri wali biri bibiri mikwano gyange bwenakedde nembaga nti tukoleyo kabaza tetwamaze tutuula wansi wiikibakoogedde jjo nembagamba nti tukole pati bwekyawedde bo ne baŋŋamba tetugenda kugamba abantu nti era bo bennyini ne bagamba nti tegeka byotegeka naye naffe tulineyo obubaka bwo era ne bawoninga ne baga titubagala nti guni tumugulidde engatto oba kiwolaita sente ki nkalo tugenda okuva mu birthday nga wakiddanga ne mulaba alina enjawulo gyakoleki kati emikwano gyetaka kula maani yatudde wansi nampa emitwalo 5 kula manaja wa kalo nantonga yampadde emitwalo 5 Judas nenana mwina kola okuba bulungi wasikeredde okuba owataano netwala yampadde akakadde netwala yampadde twawobadde abasajja nange mukama yampa gwe Dancun gwe mukwano gwange muzikize bwetubeera mu bbala tuba n'emboozi nyingi bulijjo Dancun tolina musere nga Alani Kuruzi nga mukwano gwe papa muzeyimisa kisema kati alaba okyuze jja kati atandika okunyumisa omupiira wama tugende maaso tubeera ku mapaasi wano abaminisita yatalawo ekifo kirungi kati fe twatuulanga gurupu yaffe etolobeera netugamba naye manye netugenda beera ebintu byatuula wansi kunywa soda bia tubeeko n'ekiddako era olunaku lwajjo wetatandise ekibiina twakitandise gulu leero obugenzi okukyanga kyenga ekibiina kirimu miliyoni meka ng'ekibiina kati ne bagamba manyi tukole kino so nze nkubiza omuntu yenna mufo kyokunyuma emboozi gundi yakwanya gundi funa emikwano egikuyamba okuddawo okugeya divorce oba muganda wo kyoge muganda ankuluzi noda mumugeya ekikofira yakijewa mwesotinge mulabe abantu bagambe tuba mukwano ono mukwano gwange nnyo ne divorce kyali bange mbozi ajja kwebaza nnyo bakyali bange ab'emboozi mukati webali ndabye ku Devicom mawa Devicom abaddewo nnyo sajja wange yanza nendowooza ebirawo bira era tugenda tutute keeki wakabaka keke weeri tulina we ya dola tunuliraze nnyo oli mukyaliwe nnyo Dancun sente zino namu eziriwa zino namu abantu bendi nabo si bakwejubisa nkebere bukonda be ebiri otya emikolo giva mutima gwange nga munafu nedda bimuli era omumaliriza omukolo nga tubigaba olimba ebyo byaggaba Dancun emmeme yange nga nafu olumaliriza omukolo nga tugaba ebimuli hopo ng'oli mu tiimu ki kweno eri wano nedda bwega nkubuulire ono hope ye munne wa Dancun ddala otegeeza ki teri kirimanga tambuza lugambo lufuwa munneewo otegeeza ki munneewo otegeeza ki Dancun waliwo omugenyi yakatuuka mu twatulire kwetaga mu gulupu eno eyaffe alani gulupu eno kuyisa yo twegatteko buli kimu kigatambula bulungi kupapaza tulina okubeera mu mboozi yokka kunyumira nakola bintu biri productive kuba mukabererawo muno mukabi ono mukyala woli emitwalo 5 mukyala atwadde kyebayita
beauty with brains. Ogambye olumaliriza wano ebimulinga tubigaba tebakubya mu ngalo tetuzibulidde balakato andi essanyu ly'abagagga abavu bakuba nduulu ani omwava akubye enduulu nze ensingo Kyabanga bakubye enduulu. so badde mbagamba nti wano tubeerawo ku papazi Judas yagaye msala ata. Yeah. Jabade miramu ekyo kweli. Danga no bayikwera muntu w'abantu Danga bange. niwazikebedde nga namu. Kubanga Judas namu. Naye katongera okubajukiza Judas yawadde emitwalo 5. Polisi wano ku Judas wamma. ono yenna yeetala ayagala kuba heading ya show. Ayagala ateekeko ng'omulamu. Teri kibiina kutambuza lugambo. abantu bonna Naye nga tubasobola. Naye nga obushifa w'amaanyi. abantu lwakuba tebakimanyi but you've been in this game for a long time my sister Oyinza okugamba long time lwaza ndi mukulu nnyo just nayingira ndi baby. you smile okuva ku Star TV ku DSTV Muweereza obugambo. mugambe Owetteganya ebikono. Bana ekikono. May you live long to see Joram ng'atuwa abazzukulu. Tusi mulungi omwana waffe Omumerica. Tina n'omwana Omumerica by the way. By the way, you told me before. Ng'atuwa omuzzukulu. May you live. Katonda akuwe essanyu lyonna ly'oweetaaga. Katonda akuwe ssente. Obeere musajja mufunyi nnyo. Obeere w'amaanyi. Ate osigale ng'osikirizanga bw'oli. Osigale ng'okyanyumira engoye. Osinyumirwa mwaka ku mwaka mpaka. Kati bane w'omutima omulyanso. N'engatto yo. Kwatampola obwalo obumuteku. Kankwate ono mukulu. Kale, bwe tutyo ekimuli kyakugambisa mwenna. abantu abasinga bali tebakimanyiiriza ne Duncan tukolagana nnyo Gwe naani ssebo? Gwe naani ssebo? Anti bino byonna byagabira bantu. Byagabira bantu. Byakugabira si kwegabira. Ate y'amaanyi laba ekifaananyi. Judas yawaddeyo 5 bannange. Mukole emikwano bannange. Mafuta estate yali wano. Mafuta estate. Amaanyi gali wano bwedda tuli eri mutusumbwa. Danka nigenda saidi. Danka nigenda saidi wali. Ebigambo bibeere bitono. Genda saidi eri kati awo wali sente. Ebeera awo, beera awo. Tuwali dola. Wano watuli mu paundi tuba mu dola. mukudeyo mu dola Kakati mutuse mu paundi Duncan buuza ku mukyalo oyo nga bwe tukulaba. Buuza ku mukyalo oyo atudde awo. Mukyalo oyo Mafuta Estates International Worldwide. ddala nja kwogera nga Emboozi mukati wetu akatandika pulogulamu ye mukyalo yasooka otuwa okumulanga so era bwe mulabye wano mumanya nti omukolo guwombi otegeera so mbebaza nnyo business bagiyita batya omukyalo oyo jogera Mafuta Real Estate. basolooza goba oli Bulaaya ennyumba zo bakubba abamanyisa ensonga zikwasa Bakusimba oluseke. oba oyagala Wamma yogera. ensonga z'amafuta
house manager. Tumanaginga amayumba. Woba olina abapanguza nga bakusumbuwa amayumba go tukwasa ogakwasa ega managinga bulungi nga renovatinga tuzimba tugula amayumba abalina amayumba gemutunda abalina amayumba agabatamye gatuwe tuli bakayumba ng'omuguzi umutunzi ekirala kyetukola tuli bamafuta to financial solutions tuwola sente abagala okwewola sente munyigireko abagala okwewola oyagala kola ebintu biganye quick money agent money tuziwola wangu era munonyeeko mafuta aliogo mu Uganda tabata wana banonye Emboozi mu Kati ofisi zaffe zirina gye nankumbi sabula ofisi zaffe zirina gye nankumbi enamba y'essimu egenda kubeera nga etambula namba y'essimu egenda kubeera nga etambula tuba mafuta asset managers ate tuli ba financial solutions olwaleero kabaka kiboyiza okuweereza Dancun ku birthday owezezza emyaka tajogera emyaka gireke kuba mu 93 twayaniriza papa fenna emyaka gireke baali baana batoto tawo naye nali naye kya birthday mama Dancun afudde ala lekera oleka mutandikira mpananga mwongerezeko yoyo mafuta real estate kino kirekawo matini matini kikaki jangu mama nyama matini tozisabayo matini tozikusaba walizimpadde za matini nezitoleka